Mu ggoolo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Micho Sodojovic alabise okukwasa Odunkara oba Salim Jamal Uganda bwe nabeezanya ne Congo Brazzaville ku lw'omukaaga luno e Namboole. Ttiimu y'omupiira y'eggwanga The Cranes ku lw'omukaaga luno esamba ttiimu ya Congo Brazzaville nga terina mukwasi waayo namba emu Dennis Onyango mu ggoolo. Kino kitegeeza ki eri ttiimu ya Uganda? Naye ekyo tekigaana bawagizi kujja mupiira kuba baba tebaze wagira Onyango baba baze kuwagira Uganda ng'eggwanga ate eggwanga lyabwe. So nze ne bwe mba siise medical test during the week ndowooza nti anaabeerayo yenna mu ggoolo asobola okutukwalira omupiira ate nga era kyaliwo Odunkara yatukwatira ku Angola ne tuwangula. Onyango bw'abadde ayogera ku mupiira ogw'omukwano ogusambiddwa wakati ya ttiimu ya Uganda ne Zambia, ono agamba ensamba y'Abannayuganda ebawadde essuubi era nga mumalirivu nti oboolyawo Uganda yandikuba Congo Brazzaville ku lw'omukaaga luno. Kulwange ndowooza nti tulina essuubi ly'amaanyi okubanga tufuna results ku lw'omukaaga kuba ttiimu gye tusambye y'amaanyi naye ttiimu gye tusamba ku lw'omukaaga ndowooza terina maanyi genkanaga Zambia, so ndowooza nti friendly gye tusambye esobola okutuwa essuubi eriwangula omupiira gw'olw'omukaaga. Ono era alabudde bamusaayi muto abagukyanga basiuka empisa nti basaanye okwetereeza. Young footballers ndowooza nti balina okuba nga bali disciplined kuba mu bulamu mulimu gwonna gw'oba okola oba tolina discipline ndowooza ending up nga tolina kyofunye n'engeri gye weerabiriramu obulamu bwo kuba olina okwerabirira kuba famire ye beetunuulidde gwe ng'omu okubanga oba liftinga kuba ne bwe mba nze nina abaana abato naye bamanja omudaali buli bwe mba ngenze okusamba omupiira ne guno gwa national team ne bwe mba manyi tetugenda funa mudaali bangamba okomawo n'omudaali naye. Mwezi guno Pulezidenti wa FIFA Engineer Moses Magogo yasima emirimu Onyango gy'akoledde Uganda n'amuwa ekyapa ky'ettaka era nabwe kityo ekibiina eky'abannamawulire abasakaga ebyemizannyo mu ggwanga USPA bamugonnomoddeko eky'omuzannyo akize ku banne omwezi oguwedde. Onyango kino akiraba nga kyakusikiriza nnyo bamusaayi muto mu nsiiko eno. Definitely nja kusooka neebaza USPA kuba kati eno awaadi yakubiri mu mwaka gumu gye bampadde ekiraga nti bali organizinga omulimu gw'enkola nze ng'omusambi ate era nga bwe ngambye nti ki-inspiringa abaana abato okuba nti buli omu abaako nekyafuna mu bulamu. So Onyango akusamba mu mpaka za World Club Championships nga tanaakusamba za Africa Cup of Nations. Ekyenjawulo ku ye agamba yeesunga kuyiga bintu byanjawulo so si kulaba abazannyi b'amannya ng'abangi bwe basuubira. Yes, buli omu agamba nti agala kumiitinga Ronaldo nga oba buli omu agamba nina okumiitinga Ronaldo nga tugenze ku Club World Cup mu December naye nze kulwange ndowooza nti ekikulu si kyakumiitinga Ronaldo kyakuyiga nga tugenze ku Club World Cup. Nze ng'omu kubaako na kyenjize nga tusambye ttiimu ze Europe yes omukisa we guba gutukutte ne tutuuka ku semi-final tusanga Real Madrid. Yes ejja kuba challenge y'amaanyi nze ng'omu oba nga ttiimu okuba nti tufuna results ze basobola okutwogerako mu future nti yes Sundown oba Dennis Onyango yali ku group eyasamba Real Madrid ku Club World Cup. Ndowooza nti kiba kisobola oku-inspiring abaana bato okuba nti buli omu abaako ne goal ye mu bulamu nti bwe mba ngenza awantu we wati mbaako nekyenkoze kyenfunyeewo ng'omusambi nti njize kino ate gundi nsobodde okumumiitinga kuba nze Ronaldo era sandisobodde kumumiitinga nga sigenze ku Club World Cup kuba mpira ngusambira mu Africa tiimu ntininye ezifuna opportunity esamba Club World Cup. So ndowooza nti eno opportunity amaanyi okumiitinga abantu nga Ronaldo oba ba Pepe abasambira Madrid naye mba nina okubaako nekyenjizeeyo era mba nina okubaako nekyendeetera abaana abato okuba nti kino kye nayiga nga ngenze mu Club World Cup. Onyango asiimye nnyo bannayuganda olw'obuwagizi obumulagiddwa era n'asaba bannayuganda okuwagira ttiimu yaabwe kuba nabo baba baddamu amaanyi. Olivia Nakate, Dawo